nga tugenda okukubira mwami Sema amazaalibwa ge. Njagala okujjukiza nti ku ssaawa zigenda kubeera 7 emisana ga leero tugenda kutunuulira ebintu 17 mu miteeko 2 oba mu mitendera 2. Tugenda kutunuulira obubonero 10 obw'abaggayi abatasalawo. Oyingire 222 ng'okimanyi nti oyo omusajja teyasalawo 221 ne 222 koodi munno ffe atasalawo yakyaliwo. Bw'obanga olowooza nti waakusalawo 222 tujja kubuulira lwaki teyasalawo 218, 219, 22, 222 221 ne 222 agenda kubeera omuntu y'omu. Bubonero ki kwe tubalabira oleme kubeera mu relationship yakukumalira biseera nga ggayi tagenda kukutula. Atagenda kukutula twagala kukakasa tagenda kukutula. Ate wabaawo ebintu eby'essimba bye tumulabirako n'obigaana ne bw'okiwa time okizuula nti bye bino bye twayogerako omuntu ono n'atasalawo ng'okitegedde nti wamma okusinziira ku ABCD omuntu ono si waakusalawo. Bwe tumala okutunuulira obubonero 10 kwe tulabira baggayi abatasalawo, tutunulire ebintu 7 bye tukola okudiiringa n'abantu abo. Nzikiriza nti show egenda kuba nnungi, egenda banga ekugattako nga tuggalawo omwaka 2021 oyingire 2022 wamma ng'omanyi baani b'olina okwemaliramu, baani b'otalina kwemaliramu. Ate era nga tugenda okukubira Sema ku mazaalibwa ge, ne kino njagadde tukirowoozeeko nga tuyingira 2022 kintu kikulu. Listen, sometimes the right person has been there all long. It is just unfortunate that your sight was blocked by the wrong person, but it doesn't mean that the right person was not there. Abantu bangi balowooza oli ayinza okugamba nti ndine ggayi omukyamu, lwaki ndine ggayi omukyamu? Njagala kutegeeza nti baggayi abatuufu, the right person, the right boyfriend, the right girlfriend is out there. Challenge yeri nti your sight is blocked by the wrong person. Why? You give attention to the wrong person. Do you remember when they were warning you about that guy? Do you remember when they were warning you about that girl? And you could not listen to anyone. You even made silly statements that is wolokoso, that is nonsense. Kugamba basitani abantu abatakwagaliza byebigambo ebyayogeranga. Ne wabyogeranga kubanga already wali blocked sight yo, amaaso go gaali gazibiddwa omuntu ono omukyamu. Tekitegeeza nti omuntu omulungi taliwo. Ekyo kwandi ono akuyisizza bubi, akubonyaabonya, akutulugunya, akulabizza ennaku, tekitegeeza nti ate alina kukulabya nnaku taliiyo oba teyaliiyo. Yaliyo naye yakugirwani. Mukama bw'akuyamba n'ova mu kino, njagala kutegeeza nti take a lesson nti abantu abatuufu gye bali. Mukama bw'akuyamba nga tonnaba kuyingira mu relationship yonna, when they warn you about the decision you're about to make, please listen and act. Don't allow yourself to be blocked, your sight to be blocked by that wrong person, not to be able to see the right person. Am I communicating to someone? Then just allow me and we give a birthday call to Sema. We call it a day. Hello. What? Yes, Sema in full of self. It's really nice. What is empty? Burundi self. All you have to be this thing that is like you already have to be wow, you're telling you. Ah, see a wabu. It's Nakati mwami Sema waliwe antali kusubire studio. Nangamba nkugambe. Happy birthday to you. Happy birthday, Sema. Erinnya lyange nze Moses. Omuntu ayansabye okukubirako essimu. Tagwa mu kiti kya mikwano gye. Simanya wa Luganda.
n'agwa mu kiti eky'omwagala oli ku mutima. Olowooza twogera ku ani wano? Wangi alina limu nga lyandaga muntu. Okubye ku mutwe. Network ojja kutawanya. Omuntu yagambye abo bonna abateekateeka okujja bakufumbire bamwesonyiwe era bw'aba ayagala omufunamu obuzibu bwonna wabeerewo eyeemamaaliza ku ssemawo. Nagamba bwe kiba kutegeeza kufumba mu ngeri scientific yajja kunoonya engeri gy'oyamu ku Christmas ne akwemamalizaamu bakwesonyiwe. Ne kati Sema ogenda kumalako otya mu nnaku zino enkulu? Okikola otya? Bwesigwa. Ne kati embeera eyo bwejja bannange ani oli agamba ebiyita ekiro abange naye maama ekitalya mmere wangi amanyo gava gavuddemu. Aye tuli musajja mwangu n'akatono. Naye tumanyi nti abantu bangi abaagalwa baabwe bagenze omukwano gufiire ddala. Naye abatubisikola ate abagenda eri akayimba ka yali ani maama Taita Ntakuba. Yagamba mnenyanye muzimu obuli ebulaaya nakyala abafumba n'abaami abatamanya. Kyogamba nti abagenda eri be basinga ovaako emirerembe. Nsuubira bo kati bo balina okuba abeegendereza. Nanti bo babeera beegendereza kubanga ojja kusanga omwana omuwala ng'abeera mu kidduuka mu kifactory oba eddwaliro mwakola oba mu kiyumba okalina bagayi basinkana. Naye kati eyasigala ekyaddondo nga ku kkono ku ddyo amambuka amaserengeta. Naye ate ekimanyi nti abasajja ennanga esinga ffe tutambula nga temeze muntu naye tubambire mukazi omusaazi kunyumyamu naye awataabo omusajja osobola okusoma kirikanda olowooza birala nafuluma mu nju aba n'emitego mingi byamulabya ndowooza jesi ate ndowooza yeyo olugira naye bwasekaseka olinagava kino kyaliko ate omusajja obutunuzi omukazi bwakwereetaso bwebityo bwekyo kulabye. Kampala yabaddemu abawala bangi olwo abaana webayimbira Kariyoki wewali mu Kampala ebiseera ebyo. Kariyoki ebiseera ebyo mwali abawala bannange. Kati kiza nti gwe omusajja osobola ebimu byerekereza naye bambi oli agambibwa obugambibwa oba ayagala oba tayagala n'agamba ayo alina okugambibwa nnyo ffe kati babe bakakamu n'omukyala okuwa emirembe kiyambako yenasanga ebyo bitunulidde kiringa kati otuuka n'ogaana kati okyavuba nnyo kuyombesa muntu nesasana kuyombesa buti yeefuga yekka
n'ekireka Nakawuma ono omusanzeemu njawulo ki ku balala boolaba? Nakawuma ebintu bye byawufu nnyo. Bitya? Byawufu ebizibu okunnyonnyola bayinza okuba bampulira n'amubba. Aye naawe tokisussa. Yakigezezesa. Omubaka omubaka ki? Omugambi. Wangi? Abeere mugumu byakola bintu essuubi wonna. Wow. Akagala muntu ow'omunda ow'okungulu. Yamulekere njagala omuntu ali munda mu ye. Omuntu w'omunda oyo. Oyo. Ebisigadde yakutenga wezibawe namugandagala eri tajja kumbuza agende mwe yakola ki. Naye Mr. Sema. Oli luno nga kunsula. Yabireeta. Amina. Bambi neyanziza akadde k'amazaalibwa. Kale. Kale Sema. Era bulungi. Kale. abange eri abantu bowulira n'ogamba Sema ng'okinkoledde. Owulira Sema nga teyeerya ntama kyayagala akimanyi. Bwe tuwulira ku bano bongera okutulaga nti bano baggayi abalala beebuzaabuza ebyaffe biri private. It is about us. Why are you being involved, you as the third party? Njagala kutegeeza bwe tutandika okulaba ebintu ebibi bitusigira ekifaananyi notandika okwawula ebibi ku birungi. Bwe tulaba ebirungi bituyamba okwawula ebibi n'omanya nti kino kirungi kakati kiri kibi n'okola choice. Mbeera ku kirungi, mbeera ku kibi, mbeera ku kituufu, mbeera ku kikyamu. Kongs, our dear sister, and for you brother Sema, webale nnyo obutekkiriranya, webale nnyo okumanya ky'oyagala ate n'okukyogera n'okyogera nga oli clear about it. Njagala kusibula neera nga nkujjukiza ku ssaawa 7 tugenda kutunulira today at 1 p.m. we are going to look at the 10 signs of baggayi abatasalawo ze tubalabirako. Then after, how do we go about such guys? Tugenda kwogera ku bintu 7 byoba okola singa weesanga mu relationship ya guy atasalawo. Good morning.